mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti. Waliwo munnaffe wambuuzizza ku bintu bya mirundi ebiri, wambuuzizza ku nnumba n'ombuuza ne ku njuki. Wambuuzizza nti ennumba basobola ogisindika oba basobola ogikusindikiranga eddogo. Ekyo wakimbuuzizza n'ombuuza ne ku njuki. Soke tutunuulire ennumba. Ennumba eno tebasobola gikusindikira nti ejje ekulume ng'eddogo. Tekisoboka. Ebiseera ebisinga ennumba eyo okuluma omuntu gw'aba agirumbye, ate era osobola okugirumba weeri naye omala kugikoonako n'eryoka eva waggulu n'ejja n'ekuluma. Ky'oba olaba ng'abantu abaali balumiddwa ku nnumba naddala nga bazisanze mu muti oba gwa muyembe oba gwa ovakkedo basobola okunjulira. Ennumba ezo okukuluma omala kuzirumba waggulu mu muti, osobola okubeera eno wansi nga tezikuyinaako buzibu, naye singa ozisemberera awo ziba zijja kujjayo mu muti sipiidi era ziba zijja kuluma. Omala kuzisemberera ate era omala kugenda ku ttabi kwe ziri. N'olwekyo bw'oziraba mu nnyumba osobola okuzigoba, osobola okuzitta, tekirina buzibu. Ennumba terina buzibu ku ekyo kye wabuuzizza. Kati ennumba eyo bw'ebeera ekulumye, kankubulire ku ddagala, bw'ebeera ekulumye bw'emala okuluma bw'oti nga yakakuluma, noonya akatungulu mu bwangu kasalemu, beera ng'okasiisiriza wennyini weekulumye, kayiseewo obulumi bujja kukkakkana. Okuggyako n'ekirala n'amafuta g'ettaala nga tegannaba kukozesebwako nago w'ogasiigawo nga yakamala okuluma nawo gajja kuyambako ennumba eyo w'enaaba ekulumye. Bw'oba oyagala okugigoba mu nnyumba ng'ogiraba erina weezimbye, ky'olina okukola girinda obudde buwungeere oba obudde obw'okumakya ennyo nga tebunnaba kutangaala. Funa olweyo osobola ogikuba ejja kugwa bugwi wansi. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kye mbasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.